Kakati, there's another sense that I wanted to put across. Omuntu okwogera ekyobusiru naawe n'owulira ng'okyogedde. Kati iyo sense yalebera mu mayimbi n'owulira nti kati buli sense eyo bwekuvaako nti n'owemula n'otabulira nti nno weekanze namu. Awo Uganda, Buganda n'ensi yaffe yonna ejja kubanga egenze mu matigga. Olwisa ki ekisinza oleetera kino n'ensi okuggwa abantu ne batandika okuyimba music olw'ekika bwe kiti? Wali olunze kubawo ke bayita okukamiza. Okukamiza kwe kubanga obadde nti evaamu amata kakati nga bwobanga obadde olina ideas maybe ne zidduka. It happens to everyone. Waliwo wootuuka nga ng'omuziki guganyeemu oddako emabega weekweke sibako saba tambulako noonye bujja kyekikuza engulu. Naye bw'oyala okutebesa penalty omukono wabawo consequences ezijja. Number one, problem nkinyonnyola nnyo nti gavumenti yeeyina ebisinga waggulu byonna. Control. Yegamba eyo message tejja kutambula ku mikutu gyonna ku simu oba ku TV. Yeeyina ministry enamba ya ethics and integrity. Yeekola n'amateeka ne parliament yaayo kubanga olaba ovumavumi muntu ne bakusiba emyaka olwawemudde. Obuzito bw'okuwemula bunene. Obuzito bw'okuwemula butwala Nalumanya ne Saalumanya. Especially nga tulina gadgets abaana kwe basomera. Twava mu lockdown batandikirawo naye ate katolina boozi bajjako. N'okwata ebintu eby'omu buliri nga tolina erinnya Mukama akwata ne talent n'obitwala mu public domain. And government does not talk anything about it. They just okay as long as you subscribe. Nti nkwagira basebo ne banyabo n'abali mu government muzadde abaana. Obusiru buno tebugenda kulya bali mu opposition bokka ne bagenda kulya n'abaana bamwe n'abazzukulu if you don't act. Era n'abayimbi bannange bw'obanga gwe oli muyimbi n'oyimba oluyimba oluwemula just kuba akafaananyi ng'olina emyaka nkaaga ng'omuzzukulu wajja aluyimba ojjamu kuba kibooko nga tegwa luyimba. So we can opt. Music bw'aba aganyeganyeemu okuwemula si a trendy. No. Uncle Eddie, kyekirina okukolebwa? I think tulina katola twandibadde tulina ebibiina by'abayimbi nga ne music enyini bamusensalinga ne messages ennyini nga at least tulina bwe tuyitira ensenda zibikola. Naye gavumenti yakwata ttiimu emu ey'abayimbi that must subscribe to the government nti ne bakulembera. Bye bakulembera sinabimanya nnyo kuba singa bakulembera abayimbi ekyo kyandibadde kimu. Bw'oba dokita obanga lawyer nga weeyisa mu neeyisa yonna ng'oli lawyer, law council bayinza n'okujjako gundi license. Bw'obanga oli musawo era bwe batyo olaba n'abasawo babiganda olaba n'abavuzi ba booda bwe batonaaba bagenda ne bakunaabisa kifuba. Kakati ffe abayimbi abatalina kintu kyonna kye tusobola kukola tuba tuswala nnyo kiyitiridde. Naye nga nze nzizaamu abalala amaanyi nti osobola okuyimba oluyimba nga lwa mukwano n'olusabika bulungi ne banga lutegedwa ne lubuuka generation ne lubuuka emyaka. Message osobola okukola statement one ow'emyaka 2 n'atagitegeera, ow'emyaka 7 n'atagitegeera, ne wa 21 ate owa 3 atuuse okufumbirwa gwogiwadde n'akola kinagitegeera. Omuntu awamula aba talina magezi. Omuntu awumula akwata ebintu eby'obuseegu ebyandibadde eri oba ayogeranga abantu obuseegu ababeerawo dda n'abikuba wali ne bamukubira enduulu. Naye enduulu eri temporary, very temporary. Nti sewali lulimba lwa buseegu lusobola kumalako omwaka nga luvuga. Waliwo mukwano gwange yafa yali bwayise eyo. Ndowooza nsobola okumwogera erinnya omuvubuka yafa bayimba embooko something like that. Yatuuka e London mu limousine nga bamuwadde year and what have you. Naye oluyimba lwamala mu mwaka 1 n'ekitundu. Okuwemula is not the way to go, really. It's not. There are a lot of issues to sing about. After all, love nene nnyo be bakyaye abagenda okwagalibwa
abagenda okuzaalibwa abato bangi nnyo, the lot of dynamics wosobola okuyimba oluyimba noba nga tosobola okukola hit. Yes. Twogere ku kibaddewo olunaku Yes. kyamuto Mukiwayi. Okusookera ddala gwe nga gwe mukulu kiwulikika kitya ku sayidi y'okuba nti tutuse mu kiseera ng'asobola okustaginga concert oba oli awo n'ayita abantu ne bajja. Yeah, I'm so much happy. Nti twasooka ne tumugana n'okuyimba. You know, kibaddewo kubanga era ne Bobby twamuganako okuyimba ne bakulu baffe abamu nga tulaba nti age tonnatuuka, you know, twagala oyimbe ng'ate n'oluzungu omanyi oddwogera ng'ate omaze n'okufuna experience y'essomero or whatever things. It's not all about money. Yeah, era bw'ofuna ssente nga tomanyi zikontrolinga nga tewasoma nga totendekeddwa era zikuyita mu buyisi. So naye nakkiriza n'ajja ng'ayimba mpolampola, bambi atambuzza omukulu ogwo mpolampola. Kyekiseera naye unleashing ekikyakola kyayinawo era nkakasa bassebo ne bannyabo nti ku byendabyo byakola mu rehearsal nebifaanako bityo agenda kujja ayimbire ddala bulungi. Era naffe ffenna as a family basentamu nga tosolodde omuntu yena tujja kujja kuba tuli family y'abayimbi bangi. Ekino ekyokuyimba nze siyaga nze nakitandika naye bwe twava mu Exile bwetyo yatandika okukifuula commercial yali nze tweta Dream Studios tuyamba abalala naffe ne tweyamba. So mu buufu obwo on the side of the family as the pioneer of music in the family mpita bafani bange bonna bassebo ne bannyabo na bonna you know abagala Bobby Wine abagala Dax Vibes ng'abayimbi on the side of music abagala you know Banjo abagala Eddie Awe mujje tujja kuba ate tubugirira muganda waffe ngate bwabayimbira kabe kasinga n'abayimbi abalala bangi nnyo ekintu tujja kuba decent totya kujja na mwana oba na nnyazaalawo tujja kubanga message bwe twogera ku mukwano tujja kwogera nga ne faza aguwulira nga ne pastor. So wherever you are, please come and attend this show. It's going to make a change. Era bobanga oyagala enkyukakyuka ennungi si byabufuzi byokka naye ne mu mpisa n'okubanga nsi yekweyagalizaamu alisiti jangu. Kati nnyo ku lunaku oluno lwennyini lwa press conference tulabe nga wabaddewo akacyankala esegezeza ku bbanga eryingiza kino tekikuliyetinga effiya mu bawagizi era temutya n'akamu temutya because now senga ekikibaddewo mwandibadde tetuli wano. So maybe it was omanyi abapoliisi bantu anza okuba nga ali mistaken nga kana akafu tebatera kukola press conference ate walinanye ne office ze batayagala zibeerewo ddala wali wansi ndoza balowoozezza nti waliwo okutuwaka agenda okutandika. But this is all about music. Policemen come and attend the show. It's going to be a good one. Ati nnyo nga tumaliriza abayimbi beeyawuddemu ku nsonga ya corruption obaolyawo abamu bazzeeri abalala bazzeemu gwe nga Uncle Eddie yawe situation gye tulimu akadde kanyiza bbanga okyogerako ekyo kya corruption kuba kirabika nga kiwanga. By the way nze saagenda nnyo ku bintu bitrendinga issues za Uganda nyingi and corruption is part of it. Ate si buli asanga nti ali enguzi gwe tolina opportunity egirya ne basooka muwa kifo ekyo sibasobola okubaawo nga waliwo some kind of nepotism and sectarianism ne balonda omwana waago ne bamuteeka mu kufo nabba ssente. So tuve ku soosi gye kiva be batuuza mu bifo n'otuuka mu area nga buli kifo kyonna kirimu basayidi emu tuviire eddala eyo tulyoka ate tugambe ku nguzi eno kubanga ogenda otuuka okulya enguzi ate okuba nga oli mu kifo ekikola ki ekigirya. Yes, so not all about nguzi yokka bintu bingi ebigenda mu maaso. I always say Uganda yaffe ffenna. So wherever Uganda yaffe ffenna we must share if you qualify because bw'obanga tewafisoma degree tojja kusaba mulimu gwa degree but if you qualify tuteeka okubanga keeke yonna tugisharinga kyenkanyi kebibe ebifo kebibe mu polisi kabibe mu gavumenti kabibe ntebe ku kisaawe kabibe mu revenue to mention but a few. Yes, Uganda yaffe ffenna ate n'okwagala Uganda bannaaye kati nze Katonda nnyambye ntambudde ensi eno but there's no tewali nsi esinga Uganda. Era ogenda okukomawo waka apart from bino ebibi bye twekolako oba bye batukolako ate weewaffe you will never feel at home. Era bw'ogenda ku ggwanga
racism ereebaayo kazibe ensi za America kuba nabenze nagenda mu America nga ndi mwana muto naye gye nakolera ng'era ng'ogenda okwesanga nga omuzungu yeetadde ku level esooka kale bano ba Hispanics nabo yeetadde ku level eddako ba Black Americans bananzaalo batadde ku level eddako ate fana abazze obuzi tugenze ku level eddako so ogenda okwesanga nga ate wano butulina okujogera nga ffe n'ogamba ensi yange you know it is mine as long as it belongs to you so bwe tubanga twagala Uganda eno tulwane in whatever circumstances and spheres tube nga ate ensi eno tujja owuninga n'okuconscioninga abo babadde bagifuula eyaabwe nti it will never be forever oyinza kiwangaaza ennyo ate nekiyita obuzibu they are just postponing problems let us love the country because it's what we have and we don't have any other yeah Ati ninyo Uncle Eddie music yono ne politics bikyasobola okwawukana yes if possible nze nno munnaye ne bakwano bange nga basirikale bafaani bange nze bwompita nga nze kukuba mbaga njikuba because it's all about love and again bwe kiba nga issue ya kwogera ku bintu bino tubyogerako because n'aba government boogera ku issue ezifaanako bwe zityo politicizing music kisigwe mulamwa kubanga nambe ekisooka kigenda kusirisa abantu bagabanye ssente nga bayimbi ezitalinaako accountability eyo nayo nguzi bassebo ne banyabo sente bwe zijja n'osanga nga abantu nga ba Eddie Yawe n'abalala they are not consulted ng'ate babadde pillars music wa Uganda okumala ebbanga not to share eyo nayo nguzi bassebo ne banyabo si kujoogerako bwogezi naye n'omuyimbi tokola ki togirya bagendanga eggulu abayimbi bagabana ssente bangi n'abateeka ebivuba eyo nayo nguzi enguzi kyeki enguzi gwe ayina amaanyi okukola obuvunaanyizibwa kwe kukuwa ekittavu n'osirika n'okola ekikyamu omuyimbi bw'obanga oyina omulimu gwo gw'okola ng'obadde osaavinga Uganda bulungi n'oli ebigambo byo eyo nguzi so bassebo ne bannyabo ate wowo neetasibibwa because naawe abasiba ate beba very funny abakwata enguzi ate be bagiwa nkuddiramu alondayo Gigian ate bw'aba yagabye ssente oba nga gwagambye yagabye ssente so ekintu kino tukigaziyiza eddala nga nakava mu America emyaka gisenga 10 na gijo waliwo ekibiina ekya Anti-Corruption Coalition batuyimbisa oluyimba mwalimu nze Bobby Juliana Emperor Rando Zigidi n'abayimbi abalala baali bangi nnyo ne tuyimba oluyimba enguzi I think njagenda mwaka ebizindu gyeyoko nga n'enguzi bagitusomesa busomesa nti gwagiwa n'agitutte n'agitransportinga n'abikwasaganya bonna mukoze ekimugiridde kyekitwendinga kati naye si bwe buzibu bwa Uganda obusinga mbadde njagala era nga nsaba nnyo nti abantu abakwata enguzi ate bwe bakwata bwe basinga number 1 tubadde wano muku buli wokola ekituufu ekikyamu nga tubadde nakukola kituufu oba olidde ki enguzi katugamba abamenya ebizimbe by'abantu ebiri mu ntobazi ne balekamu ebimu bali baba balwadde enguzi that's all happening to Uganda nti kigenda kirandi enguzi nga zinyo nnyo ng'ojje ku buno busente obutono bwe bakuŋŋaanyiza ndi bukole budi mutugabane kinene nnyo bwe kityo badde njagala kwongerezaako ku nsonga ebyo badde yogerako nti tugambe nti abayimbi mutuse ku sseeri eryokweryamu enkwe sinzi we twawulidde Edikenzo ng'agamba nti abayimbi abamu bagenda ne boogerera eri wabweru naye nga ssente eza gavumenti bazirya ate ne zino ebbiliyoni 13 ziboogerako mwebiri abaazirya naye bali eri boogerera eri bwe tunajjayo amannya gabwe nga baasayininga bo bagenda gamba batya gavumenti bwekwata ssente nga bateeseza mu paalamenti ne bagamba guno omutema biliyoni 15 zigenda mu sekita ya kuyimba ne ziba nga wo akakiiko kazikulembera it's not wrong nkiddamu mu ndowooza yange gavumenti esolooza omusolo gwaffe egabira sectors nyingi indeed music industry contributes kinene nnyo
ku Uganda okubanga egitimba eteeka sente mu tourism nga n'enjovu bazisangawo bw'eteeka sente muffe kuba abaana bandibadde abasazi bw'ensawo abaki ne babanga ne bafuuka abayimbi bw'ekwata sente n'eziteekamu it's very important yes bwe kiba nga kizze mu mutima mulungi nganze abadde expose nandigambye nti okay nanditeesezza nandibadde mukubateesa kuba mbaddewo music mukoze mekeza abayimbi bangi nesigabana nene nga tuteese nti tuteeke studio buli district oba okitegeera tufune body ey'abayimbi nga byansa si byakulonda nti n'okubiswandulwa emeka nga bamanyi kye bakola for example bw'ogenda mu federation nobabuuza nti tulina abakubi ba gita bameka lead gita mu Uganda tebakiina tulina abafuyi b'emiriri bameka abakubi batumba nga batono tunoonya tulina essomero litendeka because abasinga abagendako enamasaga nawo twajjanga music okumuyigiriza abalala how is Uganda music going to go ahead Nigeria etundiddwa nnyo lwa music kati Jamaica yatundibwa before Nigeria kati music waayo yatunda okusinga akapiira you get my point tetulina government yenyini yagambye teteekawo ministry ffe tetuli kikula ky'abantu ffe abasomyeko okukirako P7 ne C2B tetuli kikula ky'abantu okututeeka mu miso y'ekikula ky'abantu okuyimbi si kikula no obuyimbi mulimu is a talent that becomes a job like I always teach people nti Katonda bw'akuwa talent yeetaagako ebintu nga bisatu talent ebanga gold ali wansi bw'otamusimulayo bw'otafuna akuzuula terina mugaso then bwebanga bakuzudde talent weeri awo government yandibadde eteekawo nga bodies okuzuula okuva capture whatever tuzuula tutya omuyimbi najja n'akola ki n'abanga ayimba because that is a job creation area bw'okimala nga tukoba producer naga nti katuzudde omuyimbi bw'amala then thirdly you acquire skills then nofuna experience noyimba nolondawo ennyimba gy'oyimba so music mugazi nnyo okukirako awo nti buli kintu kyonna kigetinze bazaaka era nalaba prime minister nga nalikoko ku social media I'm not sure of when ng'era alina byagamba abayimbi abeerondamu ne basubscribinga to the government nti babe nga bakulembera abayimbi lwaki nina kusooka kuwagira NRM okubanga mmanyibwa nti nina omuyimbi yayoba okufuna whatever yensonga lwaki muntu buuza ffe waki tukola nnyo tukola ebintu tukola emirimu gy'ettandikoze emirala gyonna twebeezaawo tube nga tubeera mu nsa mbadde saala genda nnyo eyo mu politics because today we are talking about Mikwani's but as far as every human being is a political animal and I'm a stakeholder and no one can take that from me because nabo benyini abatukulira bayitako mu mikono gyabo ate benayisa mu mikono gyange yes Dreams made almost 85% of musicians of Uganda so I'm proud of that so senga wabao bayawa balanga 15 abajja after me tujja kubanga tulina gye tugenda nze wenajjira bwe navira mu America abantu bagendanga Kasiwika yina studio and he was totally business person this was a studio yange which was owned by a musician nga nasanga abayimbi abasinga bagenda Kenya mogopa DJs so netugezaako bakomyawo bonna Buganda bange babebe kulu East African Bashment Crew n'abalala bonna ne babanga ate barecordingira wano Eagles Production to mention but a few so ate sinze nsembe kubanga nange nakolako gwenkola ate n'abalala bakola ki bakola gubakola senga tugenda mu kintu wekite kintu jja tunyumira ne mubanga okaddiye ngo n'emyaka 8 you'll be enjoying Ugandan music. Uganda is the Las Vegas of Africa. I'm telling you wano Uganda wotuuka n'olabanga kirabo ejjudde ku Mande so tulina kutegeera tetubagobayo abantu tulina kutegeera nti lifestyle y'abantu yeki yeyo how do you utilize it omuvuzi wa boda afune omusisi wa mandazi afune n'omuvuzi wa Uber akole ki afune n'abatunda ne sene zive mu bazifunye zigende mu batazifunye akizikola yokka ye music yes basebo ne banyambo sala mu mbuze yange ya dina ye bumunaakimbuza ngenda bagamba ngenda balaga ekifo mu December wetugenda okukolera ate concert ya Eddie yawe
naye now we're talking about my young brother Mick Wine, who I'm calling upon all the supporters of him, please not to sit bajje bagenda kusomba abantu abala bayinza okusomba abantu baŋŋambye wawondesha endala somewhere naye bana babasombye tusamwe sombe kubanga moyo important yaffe si kulaga kyani asinga twagala sente ate bajje mnakusoma iyo njimwe twagala sente then ne bafani bange basebo ne banyabo mbadde mbasaba nange nja kubaayo nga mbugiza muto wange ne bafani babaganda bange bonna I stand on behalf of the Center Moons, please come and attend Mikwani show. Yeah.